Okutandikira mu ssaza Kyaddondo poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutta abantu 11 abagambibwa nti babadde beekweka mu bbaala ezitali zimu gye basinzira okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala mu budde obw'ettumbi. Bano abakwatiddwa babakutte mu kikwekweto poliisi kyekoze mu bifo ebiriraanidde Kyachawusi mu bbaala wamu ne mu bifo ebirala. Poliisi ya Uganda egamba nti yafunye amawulire nti abakwatiddwa n'abalala abakyali obutaala nti bakozesa omukisa ogw'ebbaala ezikola ekiro ne beekwekamu nga bwe batwaliriza obudde basobole okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Mu bakwatiddwa poliisi egambye nti mulimu n'abadde kakensa mu kutambuza ebiragalalagala. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti ebikwekweto engeri eno bagenda kubikola naddala nga Uganda eno esemberedde okujaguza ennaku enkulu. Era nga wetwogerera abantu bano 11 bakuumibwa ku poliisi yaffe ey'e Kampala. Ebikwekweto byaffe bikyagendera ddala maaso okulaba nti tumenyawo obubinja obw'abamenyi b'amateeka mu Kampala City nga bano betukutte essaawa yonna bajja kuba balabikirako mu kkooti nga okunoonyereza kukyagenda maaso. Mu ssaza Buddu abatuuze ab'okukyalo eky'Ekatuntu mu disitulikiti ey'Ekyotera baguddemu ekyekanga oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okumenya ennyumba eya munnaabwe mu kiro ekikesezza olwaleero ne baleka abaana be nga tebalina waakwebaka. Kigambibwa nti ennyumba eya Ssemaka Ibrahimu Makanga ow'emyaka 50 emenyeddwa olw'enkaayana z'ettaka eziriwo wakati we ne kkojjaawe Joseph Kisaliita wamu ne muganda we Biranze. Ibrahimu Makanga omutuuze ku kyalo Katuntu mu disitulikiti ey'Ekyotera yasobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lwa kkojjaawe okumuggyako omugabo ogwamuweebwa maama we kati emyaka 27 egiyise. Ono agamba nti kkojjaawe akozesa poliisi mu bitundu okumutuntuza era nga mu kiseera kino yakateebwa kkakalu ka poliisi wabula nga ne mukyala we atemeza ate kati mabega wa mitayimbwa nga bamuvunaana okusaalimbira ate mu maka gaabwe. Kojja wange anjako omugabo gwa maama era amaze ebbanga nga nsiba. Nakati nva mukomera Ekyotera bampadde poliisi booni naye mukyala wange akyaliyo n'ennyumba yange yonna eri ku ttaka. Basooka kugimenya ne bajjamu ebintu byonna ne babitwala, emmwanyi ne bazinoga, ezaali mu nju ne bazitwala, amatooke ne bagatema, muwogo n'ensaba naddala minisita Aruna Keyine Kasolo. Mbuliddwa binkusanga abantu bwe batuukako kibanyamba nyamba oyingire mu nsonga zino kuba mukyala wange ali ku poliisi Ekyotera n'amaka gange gonna bagamazeewo. Bw'atyo Ibrahimu Makanga ono ow'Ekatuntu Kyotera alaajanidde gavumenti n'abo buyinza abalala bayingire mu nsonga ze. Era ennyumba yange nagizimba emazeewo emyaka 21 kojja angoba era ansibya mbonyaabonyeza myaka 27 maama ng'afudde angobaganya ansibye nesimanyi baana bange kyebaliko tebajja kyebalya ebintu byonna mu nju baasusse ne babitwala kati ennyumba bagisaanyizaawo era nagenda wa RDC n'abyegaana DPC nansindika omulamuzi n'agamba tayisanga wooda kooti kati simanyi wa gye baabijja naye ate bonna babyegaana omulamuzi n'RDC babyegaana era bino bwa kanso yange n'agamba bino tibikola. Era nsaba minisita wange Aruna Keyine Kasolo akomyewo okutulwanirira nyamba ontaase ku kojja kubanga ennyumba yange bagimenyeewo. Mu ssaza Butambala omukiise akiikirira abalimi n'abalunzi mu lukiiko lwa Buganda olukulu era nga ye mulimisa w'essaza Butambala ow'ekitiibwa Ssettaala Samwiri alabudde abantu mu Bwakabaka obuteetundako mmere yonna nga kino kivudde ku musana ogwaka nga tegusalako. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwakunkumula. Omulimisa Ssettaala Samuel agambye nti omusana omungi gujjidde mu kiseera buli omu abadde tagusuubirira n'agamba nti embeera y'obudde eriwo mu kiseera kino yandivaako enjala ey'amaanyi gye bujjako mu maaso. Owekitiibwa Ssettaala Samuel ngera yakulira abalimisa b'amasaza gonna mu Bwakabaka asinzidde mu kitundu eky'Ebulo mu Butambala naawe ekyokulabirako nti ebitundu bya Buganda ebisinga obungi bifunye enkuba ntono nnyo mu sizoni eno nti era mu bitundu ebisinga obungi kasooli ayolekedde obutakula, emmwanyi zoolekedde okulerya n'ensuku zigenda kukanduka nti ekigenda okwongera obwavu mu bantu gattako n'obubbi. Owekitiibwa Ssettaala wano waasabidde abalimi obuteetundako mmere yonna newankubadde ng'etandise okulinnya ebbeeyi. Mu ngeri y'emu omulimisa oyo asabye abalimi b'emmwanyi okuzisalira nga bajjamu emiti emikadde giteetaagisa
ebitooke babisalire n'okutta ebiwuka nti bisigale nga by'amaanyi n'abalina obusobozi babikke. Mu kiseera kino omusana mungi abalimi nandibawadde amagezi abalina emmwanyi ezinogwa fuba okulaba ng'emiti egikaddiye ogijjako kituyita stamping ebiwakatirwa mu bijjeeko enkwa nazo muzijjeeko tusobole okulaba ng'emiti giri egisigalawo gyeyambisa amazzi ago amatono ge tusigala mu ttaka galeme kufuumuuka nga bakunywebwa miti giri egiba gikaddiye na bino ebiwakatirwa. Mu kiseera kino mu byalo by'e Butambala ne Gombe ebisinga obungi abantu batandise okukeera okutuula awaka nga tebalina byakukola olw'enkuba egaanye okutonnya. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Kyaddondo minisita wa Kampala n'emirira Najati Nabbengo Minsa Kabanda asabye abazadde okuteekateeka obulungi abaana baabwe abanaatera okuyingira obufumbo babeere bagumiikiriza kikendeeze ku muwendo gw'abannakyeyombekedde ogweyongedde obunene mu Uganda. Najati Nabbengo Minsa Kabanda bino abyogedde atongoza SACCO ey'abakyala bano abatabibwa ekibiina Kisingo Mothers Landscape Cooperative ekyatandikibwawo n'ekigendererwa ekyokukolera awamu okwekulaakulanya. Okwera munnabyabufuzi ng'akyali mukyala mufumbo kiyita kitono. Nina abaana, nina abazzukulu naye ng'ate enfumbye emyaka gyonna ng'ate enkola. N'olwekyo nsaba aluusi tuvaayo nga tetugumye mulungi naye tukole ki? Abasobola tube tugambe abaana baffe nti bw'ofumbirwa tovaayo. Abakyala tumanyi okugamba mwana wange gyogenze bizibu era nange byannema kyovola nga nnaddukayo gwe mugambe nnadduka lwa nsonga ndala naye gwe genda ofumbe. Tuleme kuzaala nga tugamba nange ndi single mother n'omwana gwenzadde ajja kubeera single mother n'omwana gwalizaala abeere single mother. Tujja kuba nga abalogo. Nnyini ntebe w'abakyala mu Uganda Jati Farida Kibowa asabye abakyala bano balwanirira abaana baabwe baleme okubalekerera kyokka ono avumiridde ekyabasajja abamu abamala gazaale mu bakyala ne babalekaawo nga tebabalabiridde. Okubeera single mother si musango. Temuyina gwe mwakola ki? Ate mwebale kulwanirira abaana bammwe kubanga omwana kye kintu kyokka ky'olina mu nsi. Kyekintu kyokka ky'olina mu ki? Bameka abagamba nti abaana baffe kyekyomuwendo kye tulina muwanike emikono. Nsaba Katonda abaana bammwe abateekeko emikisa basobole okubalabirira nga mukuze. Abaana bammwe basome bamale bafune emirimu. Winnie Nasanga nnyini ntebe w'ekibiina ekitaba abakyala ba Single Mothers ekya Single Mother Landscape Cooperative asabye abakyala bafeeyo nnyo okulaba nga bakola ebibiina bibatabe basobole okwekulaakulanya. Mu ssaza Buddu abasirikale ku poliisi y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu babugaanya akaseko ku matama bwe babazimbidde ennyumba amatiribona ez'okusulamu ssaako ekitebe kya poliisi eky'omulembe. Wabula nnyini ntebe w'eggombola y'e Lwabenge David Segawa Balemeezi awemukidde abakulu abatwala ekkomera ly'e Lwabenge ku bikolwa eby'okwezza ettaka mu kitundu kino mu lukujjukujju. Ennyumba z'abasirikale n'ekitebe kya poliisi e Lwabenge ebipya bizimbiddwa ku kitebe eky'eggombola eno ng'omukolo ogw'okuggulawo poliisi gw'okulembeddwamu minisita ombeezi ow'amazzi era omubaka omukyala owa Kalungu Aisha Sekindi akiikiriddwa yali Kala DC Josephine Kizito. Atwala poliisi y'e Lwabenge Kalikwera Patrick Oto yeebazizza gavumenti n'eggombola y'e Lwabenge eyawaddeyo ettaka kwe bazimbye ekitebe kya poliisi ekijja agambye nti emiwuula wabadde wafunda ebitayogerekeka. Abantu bano bantu balungi nnyo era nga bw'obalaba ate bakozi ekizibu kye nnina wano bano boolaba bonna bakozi nnyo maama era balina emmwanyi zaabwe balina amaduuka basomeseza abaana baine animals balunzi ate balimi bantu balungi nnyo. Ekizibu kye nnina maama ti abavubuka baffe be tulina okuteekako amaanyi. Nnyini ntebe w'ekyalo Miwuula Gonzaga Tebuusweke atidde nti obubbi wandyeyongera mu kabuga k'Emiwuula olw'okusengula poliisi ne bagizza ku ggombolola n'agisaba esigale ng'erawuna ekibuga era yegattiddwako ne nnyini ntebe w'NRM wa Lwabenge William Kigongo Abineza n'agamba nti eggombolola eno nnene nga yeetaaga okufunayo poliisi endala naddala mu luka gw'Ekiragga. Omuluka obusinga okufembayo gwe gwewange Ekiragga Mwenva buviira ddala ekiti ebukulula awansi ku mugga gw'e Kagomba era
tubadde nga tufuba nnyo n'omukulu kyamaani w'erosisiri nga tukwataganira wamu tufuneyo poliisi yo tulina obusenyi bubiri ngalagazi ne Kagomba bwe bubadde bubeeramu obuntuntu obw'abavubuka osi bwe yagambye abatayagala kukola. Minisita omubeezi w'amazzi Aisha Sekindi mu bubaka bwe asabye bannalwabenge bateekewo enkwatagano ennungi ne poliisi era asabye abakyala naddala bali mu byobufuzi babeere bagonvu eri abaami baabwe. Nyini ntebe y'eggombolola Lwabenge David Segawa Balemeezi agambye nti baasalawo bawe eggombolola yiika y'ettaka okuzimbako ekitebe kya poliisi saako ennyumba z'abasirikale n'ekigendeerwa ekyokwongera okunyweza ebyokwerinda mu Lwabenge. bakadde bafangesa tebere baganja poliisi prison ejewa ndio olokutayuza bya prison zewambe ettaka we balimo wateka ekitooke nyo kyaba ripotinga yemu yalo tusimye ebitooke 14 nga muwandiika ati atuukira mu kibira twasimba kibira kyaffe ne batusimbira hakiwamba